Uganda. Ensi yali enyoomebwa Mukama mwatadde ekyomuwendo nga bwe butuukirivu mu nsi yonna. The director, bakabona, the priests, abalabirizi, the overseers, abasumba, the pastors, ababuulizi, the preachers, abakulembeze ab'ebirabo, gift ministries, bakama baffe mu gavumenti, all the public servants, protocol yonna, all protocol observed. Mukama waffe era omugenyi waffe, our visitor, omukulu, the chief guest, Faruku Kirunda, Minister Farouk Kirunda, abakulu abe district eno mwenna, all the leaders of this district, abatwaniriza mu kifo kino, those who invited us to this place, abantu abatuula mu Kayunga, all the residents of Kayunga, Bugerere yonna, Mugere in your honors, abantu abana Uganda, Ugandans, abana East Africa, the East Africans, Africa n'ensi yonna, Africa and the entire world. Ntwala omukisa okubalamusa mu linnya lya Yesu Kristo. I take this time to greet in the name of our Lord Jesus. Gamba nti Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Say thanks be to God. Neebaza Mukama. I want to thank God abatambuziza mwenna okuva okumpi who n'ewala. has made you travel far and wide. Era abaawulidde ku lukuŋŋaana luno. And those who've heard about this congregation. Ne mukirabanga kikulu okujja mu kifo kino. And you've seen it very important to appear in this function. Abaana b'ekkanisa eno. The children of this church. N'abo abatunala kuyingira mu kkanisa eno. And those who've not joined the church yet. Okuva mu diini ezitali zimu. From various religions or beliefs. beliefs. Oba mu nzikiriza ezitali zimu. All various beliefs. Neebaza Katonda. I thank God ku lw'ensi yaffe Uganda. For our nation Uganda. Era neebaza obukulembeze bwa Uganda. I thank the leadership of Uganda. Omukulu w'eggwanga. His Excellency, the leader of this nation. Baminisita bonna. All the cabinet ministers. BMP bonna. All the MPs. LCs zonna. All the LCs at various levels. N'ebitongole byonna. And all the departments. Ebibeesezaawo Uganda. That sustain this country, Uganda. Lunaku lwa muwendo. It's a precious day. Era mbeebaza mwenna mwatindiza engendo. And I want to thank all of you who have traveled okuva okumpi n'ewala. From far and wide. Okujja mu kifo kino. To come to this place. Obulabirizi obw'e Kayunga. The overseership of Kayunga zone. Bwe tukuŋŋaaniddemu nga tulina this mega gospel crusade. Those who have hosted this mega gospel crusade. Mbayozaayoza. I want to caress you. Olw'ekyo kye mwayagala Mukama okulaba nti akituukiriza leero. For all that you've desired the Lord to perfect today. Kayunga. Abayimbi mwenna omutubeesezaawo. All the choir members who have sustained us. Ne departments zonna eziri mu kifo kino. And all the various departments present here. Social media group. Security arm. N'ebitongole ebitali bimu bya health byaki. Health department and all the other various departments. Drivers. Mbaaniriza musajja Mukama. I welcome you by the grace of our Lord Jesus. Hallelujah. Olunaku luno lukulu. This is a very important day. Eri abantu abali wano ffenna. And all of us who are present here. Kubanga lwe lunaku. This is the day. Oliwo naye ng'omulamwa gwalwo. That the theme says. Gwa kwejjukanya ku bigambo bya Katonda. Is to remind us about the word of God. Nga kikulu ekituufu kiri nti Uganda. The truth is Uganda. Eri emu ku nsi ezaali nga zinyoomebwa. Is one of the nations that were once despised. Era nga teziyitibwamu kaabuntu. And they were not recognized whatsoever. Naye Mukama tasola mu bantu. But God does not segregate among people. Atumanyi nti tuli babe. He knows we belong to Him. Era bulijjo fe aboogera nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. And we shall say for God and my country.
Mukama ndowooza bwe yawulira ekyo nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe. When the Lord heard about that motto, Kwe kusalawo atume nabbi. that's why he has decided to send a prophet alonde nabbi. or to anoint a prophet. Ng'ava mu Africa. Asante sana Katonda. Oyinza okugamba nti yeeyogerako yekka yeera. You may say he has to announce himself. Nze amanyi nga natumibwa. I know that I was sent. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Era nze mutuufu okubabuulira ekyo. And I'm the right person to inform you that. Kubanga nze Mukama gw'ayogera naye. It's me whom the Lord talks with. Tayogera na muntu mulala. He doesn't talk with any other person. So Mukama bw'alonda bannabbi. When the Lord anoints a prophet or prophets, abategeeza ng'abayise. he ascertains you that he has called them Okumuweereza to serve him n'okutambuza ekigambo kye. and to prosper the word. Kati ate bannabbi abo ne bava mu bifo bye balimu byonna ne bagenda ne babuulira abantu. Then those prophets leave wherever they come from and go and preach to people Mukama ntumye gye muli. that God has sent me unto you. Era bwe bajja And when he comes, baba n'obubonero. they have signs. Of course abeeyita bannabbi bangi. There are many who call themselves Naye prophets. ne Bayibuli ekugamba But the Bible says nti nabbi ow'amazima that a true prophet, onoomutegeeranga ku you will bibala know them from their deeds oba ku bikolwa. or actions. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Thanks be to God. Ekkanisa eno This church ye kkanisa yokka is the only church mu Uganda in Uganda etandikira ewattu wano. that has originated here. Ey'Abannayuganda wawu. And it's an indigenous gospel. Ensibuko yaayo ng'eva wano. The origin is here. Omukulembeze waayo ng'ava wano. The leader is from here. Tetulina kakwate n'abazungu ne beebunaayira bonna. We don't have any attachments with outside or abroad or Indian or whites. It's a totally unindigenous church. Nigeria bwannannyini. Era n'olukuŋŋaana luno And this gathering, tewali muzungu yalutaddeko mukono. there is no arm from outside. Tewali mukyotala, tewali muyindi. There is no Indian or Arabs. Tewali muwalabu, tewali ki. Not even any other race. Naye But bano abali wano the ffenna children present here, ow'ekikumi n'owabiri, one with 120,000, ow'eggi n'ow'enkoko, with one with an egg and a hen, ow'omutwalo one n'ow'emiliyoni, with 10,000 and 1 million, tussa kimu. we consent together. Era twasazeewo And we have ne decided tugamba nti kale to say to you that yes, Mega Gospel Crusade we want a mega gospel crusade etandika mu mwaka guno to begin this year, ebeere mu bendobendo ly'e Kayunga. and it will be from Kayunga. Ensonga nyingi There are many other reasons lwaki kyasaliddwawo bwe kityo as to why we decided era so, lwaki Mukama yakyagadde and why God has desired era that, Mukama nakkiriza and the Lord has permitted, ne kituukirira. and He has come to perfection. Mu byonna Mukama kyakkiriza okubeera In kiba. all what God has allowed, Era kyagololedde omukono and whatever He lifts His hand teri upon, mwana wa muntu no son of man asobola kiziyiza. can buy it. Waliwo ababadde boogera ku mikutu olukunga tetugenda kubeera. There are those who are saying, masquerading, that it's not going to happen. Bagezezzaako okulabika nti bansiige enziro They have tried to mud slang n'ebintu me ebitali bimu. with many other false things. Naye ekyo si kipya But that's not new. kubanga ne bannabbi abasooka Even the first prophets, baboogerako, they talked ill about them. babawaayiriza, They had false allegations. babayigganyanga. They persecuted them. Ne Yesu Kristo kennyini Even Jesus Christ himself, bamwogerako. they talked about him. Era ye bwe yayogerwangako And yasirika they kept quiet, ng'agenda mu maaso na and they mirimu. could continue with the work. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise the Lord Jesus. Ekkanisa eno ebuulira butuukirivu. This church preaches righteousness. Obutuukirivu Righteousness si kigambo bugambo is not a mere word kwogerebwako nti mutuukirivu talking that omutukuvu. righteous, oh, you're righteous, holy. Wabula tuli bakozi ba But butuukirivu we are doers of era righteousness. tuli batukuvu We are holy. kubanga Why? Because tukola ebituufu we do the right thing Mukama byakkiriza that the Lord accepts. era Mukama byagala omuntu And akole. what the Lord wants somebody to do. Okubeera omutukuvu To be righteous, oteekeddwa okulabika nga otambulira amateeka ga you have to Katonda move in the laws and ordinances of the Lord nga tomenyaako nalimu without breaking any of them. wabula nga buli tteeka lya Katonda But whatever command of the Lord, olissa mu bulamu bwo you put it in your life n'olitambuliramu and move along it ng'otya Katonda when
when you fear God ng'okola Mukama and by'ayagala. doing what the Lord wants. Awo nno bw'okola ekyo When you do that, obeera mukwano gwa you Katonda. become a friend of God. Ky'oba olaba kanisa eno That's why this church, bw'eba nti ebuulira they butuukirivu said that we preach righteousness ate kwe kukola ekintu ekituufu and doing the right thing. gwe mulamu omutuufu ne gavumenti gwebeerako. The true program that the government also accepts. Gavumenti nayo The government too eyagala abantu abalungi, wants people who are good, eyagala abantu abakola ebituufu. wants people who do the right thing. Gavumenti eyagala babbi, Government doesn't want thieves. gavumenti eyagala batemu, Government doesn't want murder. gavumenti eyagala muntu yenna Government doesn't want anybody akola omuntu ekintu who hurts ekitategeerekeka. the other his friend. So ne Katonda Likewise, God, bw'ati atuma bannabbi He sends prophets okulyowa emyoyo gy'abantu to take care of people's souls, basobole okukola ebyo that they may do ebikkirizibwa mu maaso ga things that are Katonda. acceptable before God, Era okubeera nti tuli bakkiriza and to see that we are believers. tuteekeddwa okulabika nga ekigambo kya We have Katonda to see to it that the word of God kye kyeyabiza mu mitima gyaffe. is what is in our hearts. Ekigambo kye kyakola eggulu It's n'ensi. the word that made heaven and earth. Ekigambo kye kyakola ggwe nange. The word created you and I. Tewaali buyinza bulala. There is no any other authority, Naye obuyinza bwava mu but the kigambo. power came from the word. Mukama waffe Yesu Praise our yeebazibwe. Lord Jesus. Ku lw'ekigambo kya Because Katonda of the Lord's word, twabumbibwa. we were created, Ate ne tusukulumizibwa and we were lifted high okusinga ebitonde byonna. above all other creatures. Bwe twatondebwa When we were created, eyo yali enkomerero that was the end ey'obutonzi bwonna. of all creation. Era Mukama awo yakoma. And that's where the Lord ended. Mukama waffe Yesu Praise our Lord yeebazibwe. Jesus. Kubanga yalabanga omuntu He saw a human being. ali mu kifaananyi kya He was Katonda. in the image of God. Yabulako katono nnyo Less okubeera Katonda to be bw'ali. like God himself. Mukama n'amufuza And the Lord made him rule emirimu gy'engalo gye zonna. all his works. Mukama waffe Yesu Praise our Lord yeebazibwe. Jesus. Ebitonde byonna All the creatures biri mu buyinza bwa muntu. are in the power of a human being. Kubanga omuntu Because a human being yasoosowazibwa was lifted high mu maaso ga before the Katonda. Lord God. Naye omuntu But a human being, kiki ekyamugoba mu maaso ga why Katonda? was he chased from the So Lord? ngenda kwogera ku bintu ebibiri I'm going to okusooka. talk about those things first. Ekibi Sin kyawukanya omuntu ne Katonda. separates a person with God. Ekituufu oba ekirungi A good thing nga bwe butuukirivu is righteousness bugatta omuntu ne unites Katonda. a person with God. Kubanga abagoberera obutuukirivu Because those who follow abo be righteousness, baana ba those are Katonda. children of God. Naye ababi But sinners baana ba are Setaani. children of Satan. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise our Lord Jesus. Hallelujah! Buli omu mwali akube ku haleluya mpulire. Mukama yeebazibwe. Praise nnyo. our Lord Jesus. So kati ekigambo kya Katonda kino So now this word of God kyabula mu nsi. disappeared from the world. Abantu eby'ekigambo kya Katonda baakivaako. People abandoned the word of God. Abantu beesiga bintu birala. People trusted other things. Naye Mukama ayogera But the Lord says nti bwe munaanywereranga mu bigambo byange, that when you get my word, bwe munaanywereranga mu bigambo byange, and when you you, get strengthened in my word, when you strengthen my word, Mukama waffe Yesu praise our Lord yeebazibwe. Jesus, Munaabeeranga bayigirizwa you will bange be ddala. my believers. Kabula nakyuka kamo. Priest Nachuka. Soma. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Tugenda tutambulira mu We are byawandiikibwa. going to move in the scriptures. Tunnyonnyoke. Then we, Tumanye Mukama kyayagala ne then we kyatayagala. understand what the Lord wants and what he doesn't Tumanye want. ani omutuufu. And we know who is Ani right atali mutuufu. and who is not right. Ani ali mu kkubo eggolokofu. Who is in the right way Era ani atali mu kkubo and eggolokofu. who is not in the right way. Ani ali mu Kristo. Who is in Christ Era ani atali mu Kristo. and who is not in Christ. Hallelujah. Amen. Enjiri ya Yokaana The Gospel of John, essula 8:31. chapter 8, chapter 1. Hallelujah. Amen. Ekigambo kye kyakola eggulu n'ensi. It's the word that created heaven and earth. Byonna bye tulaba byonna. Whatever that we see, Bw'osoma oluberyeberye. when you read Genesis Okutandikira ddala ku ssuula esooka. from chapter 1, Olabira ddala ng'akutegeeza. you see to it that he tells you. Kulambulira engeri gye yatondamu ensi eno. God explains how he created this world. Hallelujah. Amen. Naye buli kye yakolanga But whatever he created, ng'alaba kirungi. he saw it was good. Buli kye yakolanga Whatever he created, nga kirungi. it was good. Ne buba enkya And it was morning, ne buba kawungeezi. and it was evening. Nate ne kiwa Mukama amaanyi okukola ekirala. And made the Lord strength to do other things. Mukama waffe Yesu yeebazibwe. Praise our Lord Jesus. Era Mukama bw'amala okutonda byonna. And when God created all, olwo nno n'assaawo omuntu.
Then he created a human being. bwe yafuna ekifaananyi ky'omuntu When he got the image of a human being, yagamba byonna biwedde he said it is accomplished. seetaaga kumanya kintu I don't need to know any other thing. wabula ono But this one gwe nina okuwa omukisa is the one I will bless afuge ebiri mu nsi byonna and have dominion of all the world. gamba akuli okumpi Tell your neighbor, nti gwe mu bitonde byonna in all the creatures, gwe mukama gwe yawa you omukisa are the one whom God blessed okufuga byonna to rule everything bibeere mu buyinza bwe that is in his authority. kyoba olaba oba osazeewo okulya nnyama That's why when you decide to eat meat, ente teyinza kugamba lwaki ondya the cow will not say, why are you eating oba me? osazeewo okulya If you byennyanja decide to eat fish, tekiyinza kugaana it cannot deny. mukama waffe yesu Praise the Lord Jesus. bw'oyagala kulya ebibala You want to eat fruits, olya nga you teryakugaana eat without question. mukama waffe yesu Praise the Lord Jesus. so ekigambo ekisookerwako So this is the first word. Yokaana 8:3. yes Awo Yesu n'agamba Abayudaaya weewaawo bali abamukkiriza nti bwe munywerera mu kigambo kyange bwe munywerera mu nga muli kigambo bayigiriza bange ddala nga muli bayigirizwa bange Be my believers. era mulitegeera amazima era bwe mulitegeera amazima And you know the truth. era mulitegeera amazima n'amazima galibafuula baddembe. haleluya Amen. mukama waffe yesu Praise the yeebazibwe Lord Jesus. bwe munywerera mu kigambo kya If you katonda stand firm in my word, mubeera bayigirizwa you will be my disciples. mubeera bayigirizwa ba You will be the mukama believers of the Lord. ddala ddala For the real ones. haleluya Amen. bwe mumanya ekigambo kya If katonda you know the word of God, oba bwe muba mubutambulira mu mazima if you move in the truth, amazima gakufuula okuba the ow'eddembe truth will set you free. ngenda binyonyola byonna I'm going to explain in depth. haleluya Amen. mukama waffe yesu Praise the yeebazibwe Lord Jesus. ekigambo kya katonda The word of God, bwe kibeera mu ggwe when it's in you, otambula buli kaseera you move all the time. ng'owulira When you feel, olina emirembe you have peace. kubanga ekigambo kya katonda For the word of God, kiruŋŋamya guides. kibuulirira It preaches to you. haleluya Amen. kisomesa It teaches you. haleluya Amen. era ekigambo kya And the katonda word of God kijjira bannabbi against the prophets oba ababaka ba or katonda messengers of God, owulira nga bannabbi boogera you hear them talk nti awo ekigambo kya mukama ne kinjijjira that the word of the Lord came. haleluya Amen. so ekigambo kya katonda bwe kijja So when the word of God comes, kijja n'amaanyi it comes with strength, kijja n'amafuta it comes with anointing, kijja n'okuwonya it comes with the healing, kijja n'obuyinza it bwonna comes with all the authority. abali wano abali mu kanisa eno, Those who are here in this church, bajulizi mu ekyo they are witnesses to that. mukama waffe yesu Thanks be yeebazibwe to God. kubanga ekigambo Because the word kirina omulimu gwe kibakozeemu has the work that he has done in their lives. mukama waffe yesu yeebazibwe Praise the Lord Jesus. nawulidde wano waliwo I heard here obakubiza oba kifaananyi kyange those who have gotten my photo image ne batandika okuguza abantu and they started selling to people, nga bagamba abantu telling people nti ekifaananyi kino that this picture, bw'okiteeka wakuluma when you put where you have pain, obulumi buvaawo the pain will disappear. nze sikozesa bifaananyi I don't use the image. my nkozesa photos. kigambo kya I use the word katonda of Sabo. God. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. wabula omukisa bwe naba amaze But the obasomesa blessing is that if I am finished teaching you, gugenda kubeera gwa buwa it's going to be free. kino ekigambo si kya ssente This word is not bought with money. teweetaagisa kusiga nsiko You don't need to sow the seed kubanga because mukama yatukwatirwa kisa God had mercy on us. tetwali bulungi We were not good. twali tusibiddwa We were born. twali mu bunnya We were in the pit. twali mu makomera We were in a jail. naye kati omuntu ali mu kkomera But somebody in jail, omuntu ali wansi mu bunnya somebody deep in a pit, bw'omuggyako sente how do you get money out of that person? oyongedde buzibu ku buzibu Would you have added problems upon problems? koona kwoyo akuli So okumpi back on your neighbor. mugambe nti bino temulimu katemba Say there is no foul wano play. tewali kusiga nsigo There is not sowing the seed. wano tewali kuguza bifaananyi nti There is no ate selling- ebigaba obulamu Selling photos that he has given. mbawa kigambo kya I give you katonda the word of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Amen. mukama waffe yesu Praise the yeebazibwe. Lord Jesus. kummwe eyali asabiddwako mu kanisa eno Those who have ever been praying in this n'ofuna church enkyukakyuka y'omugundu and you feel a pair of changes n'owulira nga buli kimu kitadde and you feel everything is ebyali free. bikusibye Those had bound you, yimirira nti ka stand up. abo bonna sibaguliridde I've not prayed Hallelujah, over them. hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. asante sana nabii
bandi mutule mtika Sit down. bandi mwandi badde mweyogerako They would give testimonies. naye n'omwezi tegutumala Even kweyogerako a month is not enough for us to give kubanga testimony. buli omu For each of us alina ebintu bingi has many things mukama byabakoledde that the Lord has done to us. ate tetwakusasula tewali n'omu ku mmwe There is none of you gwe nasabira nampa sente whom I prayed and you gave me money. ebyo byabafere Those are fake fellows. kubanga bo bakola ebyabwe For them, they do their things basobole okubajjamu in order to get ensimbi money basobole that they okwebeezaawo may sustain themselves. naye nze But as for me, bayibuli the eŋŋamba Bible tells me waweebwa buwa you were given free, naawe wanga buwa also give it free. haleluya Amen. so buli kati nno genda nga weetegereza Analyze these words. buli nabbi ajja ku mulwadde sente Whoever prophet comes and you get oba money, akuggyako sente nga obadde oliko mizimu gets money when you oba had demons. bakuloga Oh, you are bewitched. bewitched. mukama waffe Praise our yeebazibwe. Lord Jesus. oba waliwo ebitagenda Oh, there are bulungi things that are not moving n'agamba right. sooka osigamu And says, ensigo sowed the seed. oyo mufere That is a fake pastor. otubuulidde weebale taata ekyo kyoba osooka okutegeererako You can understand from that. olaba nabbi ng'awonya namani You ebigenge see, a prophet healed the Naaman of leprosy. bwe yamala okumuwonya ebigenge After healing him of the leprosy, namani nayagala amuwoyo akantu Naaman wanted to give something. naye But nabbi wa katonda era omuddu wa katonda the era prophet omusajja wa of Katonda, God yagamba namani twala ebintu told Naaman, go with your property. seetaaga bintu bye. I don't need those things now. naye musumba ki But which pastor? okuggyako nze Save me. nabbi ki Which prophet agaana sente who denies money? ng'asabidde omuntu Now after praying for somebody, njogera lwatu I talk it in public. kubanga nebakasa nga temuli mu mmwe I affirm that none of you oba mu uganda in Uganda, oba wabweru wa uganda outside Uganda, tewali n'omu there is none gwe nali mpaddeko sente whom have ever given me money. mukama waffe yesu Praise our yeebazibwe. Lord Jesus. haleluya Amen. mukama yatukwatirwa kisa God had mercy on us. yalaba nga tuli He wabi saw that we were badly off, yalaba nga tuli mu mbeera that nzibu we were in a difficult state. omuntu gwe akwatiddwa A ekisa person whom we've had aba nga compassion, teyeesobola meaning that he was incapable. ng'ali mu mbeera nzibu He's in a nnyo. terrible state. haleluya Amen. haleluya Amen. kitegeeza nti oyo ali ku kisenge Which implies that you are really put in the corner. haleluya Amen. naye But omusamaliya ow'ekisa a good Samaritan, of merciful one, ayinza okulaba nga tewalidde kyaggulu may see that you've not had supper. tayinza kugamba nti mpaamu sente Can also give me money nkuwa emmere ogenda olye and I do give you food. naye oba emmere y'olunaku yanemye What if they has failed to get ate that? onsaba sente And you ask money, oba onyambyemu ki how have you helped? njagala obuuzi oyo akuli okumva Ask your neighbor. weebase tokoze eki You have slept nga hungry. yooli bw'ayingira mu nnyumba aganzize kuyamba Somebody says, I've come to help naye you. kale nsigaamu ensiko First sow the seed ofune ekyokulya and you get what to eat. kikola ekyo Is that applicable? so bwe mulimanya amazima So when we know the truth, amazima gali bafuula the truth will abaaki set us free. ab'eddembe Will set us free. mukama waffe yesu yeebazibwe. Praise our Lord Jesus. naye yesu yayogera ebigambo But ebyo when Jesus spoke this word, kyakaluubiriza it was Abayudaaya. difficult for the Jews. kyakaluubiriza It was difficult abanaddiini for the religious people. kyakaluubiriza It was hard bakabona for the priests. kyakaluubiriza It was difficult abawandiisi unto the scribes. kubanga Because ebyamazima the truth, owulira n'ensi eyogera even the world talks, amazima gakaawa truth is bitter. haleluya Amen. weewuunya omuntu oba Just oba one- okutegeera kw'abantu kuli kutya Just imagine the people's understanding. ebintu ebituufu Things that are true, balina engeri gye babinyoolanyoola there is a way they twist them. oli bw'anywa omwenge If somebody drinks, olaba nga n'amatama geesenda you see that even the cheeks move backwards. naye ng'amala agamba ti kawooma They kano said, the kawooma." thing is sweet, is nice. njagala obuuze akuli okuva Ask your neighbor. abaayi abaali bagunywaddeko mugolole ku Those who mikono ever tasted, Warajo beer or omwenge whatever. guba muwoomu bagukaawa Is it really nice or is bitter? naye omuntu agamba
amazima gakola But gatya somebody says Akawa. the Naye- truth is bitter. naye ate ng'eggulu lyogera And yet the heavens say nti bwe munaanyweranga mu that kigambo if you kyange stand in my word, munaabeeranga bayigirizwa you'll be bange. my disciples. era bwe mulimanya amazima When you know the truth, n'amazima gali and the truth will set you free. haleluya Amen. mukama waffe yesu Thanks yebaze be Yebale to God. Yesu. lowooza ku nsonga eyo Think about that word. ŋŋenda kuttaanya kimu ku kimu I'm going to explain item by item. omuntu afuuka atya ow'eddembe How do you become free? mukama yayagala tufune eddembe The Lord wanted us to get freedom. yassaawo amateeka He put commandments n'agamba omuntu and told the person, tobbanga don't steal, tolimbanga don't deceive, toyendanga don't fornicate, tosinzanga Don't balubaale worship oba mizimu heathen gods, oba tovuunamiranga kifaananyi kyole don't kyonna bow to any other image. haleluya Amen. ago amateeka 10 Those 10 commandments mukama yagawa musa the Lord gave Moses. naye mukwano gwange But my friend, njagala obuuza yakuli okumbi ask your neighbor, koona kwo yakuli okumbi beg on your friend. nti abawulira amateeka ago bwe balina eddembe Are those who oba follow- abagamenya bwe balina Are eddembe they the ones who break or no, those who don't break? Abawulira mukyogereko Discuss about it. dembe. mugolole emikono ndabe mwenna Put up your hands. njagala obuulireko oyo munno wakuli okumpi amateeka g'omanyiiko Tell your neighbor at least some commandments that you know. Don't steal, don't murder, don't fornicate, don't false alleged, don't drink. mukama waffe yesu Praise our Lord Yebale Jesus. Yesu. kati n'ensi Now the world efuulafuula ebintu bya katonda turns around the words of God. ye setaani For Satan aliwo okulabika nti anyweza ekikoosi is there to strengthen those ekyokuwakanya bya katonda groups that argue against God's So, word. okubonaabona okw'ensi The suffering of the world kuli mu kuva ku kigambo kya is katonda in believing the word of God. abantu bwe bamenya amateeka ga When katonda people break the Lord's commandments, abantu bwe batatambulira ku biragiro bya when they don't katonda move in the commandments of God, ekyo kyekibi ekisookera that is the ddala first sin, okuba ekyamaanyi to be burned. tuwulira amawulire aga buli kaseera And then you hear them all the time. owulire gundi basaada